abawala mwesibe wallahi tujja kubawasa ebbanga limbadde ku picha eyo tulina omukisa gwe tufuna enkuba buli weetonya mufuna wemwegama ku petrol station oba kikibwa ekityo kati ababoda nga bakuŋŋaana bati nga basumulula emboozi ekitegeera niwo okakasiza nti abakyala beekakkanya owulira emboozi ababoda zibakola ki zibanyumya nolaba nga anyumya omukazi ekikazi nakisanzaawo kukuba okimanyi nti nakitudde waka neneyagala ate okumanyi nekyandiridde capati yange nekumaca namuvuze nemutwala gye yabadde alaga ng'akulaga byanyumya nti yamugulidde ekikomando nekumaca namuvuga namutwala gye yabadde akola osimanyi wasengawo bewandi nolaba levo kati oyo talaba kulwakyawasa asobola okufuna abakazi era nze lumu twali ku petrol station emugambye ababoda abo nga tutudde nkuba etonja twegamye emboozi basumulula awo etuwuliriza n'agamba nze okuŋŋamba okuwasa mpozi ng'oleese empingu oŋŋamba ekimu ku bibiri eyita kugenda mu kkomera oba okuwasa awo asobola okuwasa tiyannyuka na mukazi nga wennyuka n'amata ng'odde waka era nnyuka na mulala enkya nnyuka na mulala bwe batyo bakikola kati yeebuuza era gamba nze kasitabukeera ku makya ngamba ŋŋenda kukola fuluma ngaggalawo nnyumba ekikyo kiwedde olaba n'abavubuka nawe nabadde omuvubuka bano abatannawasa ngagamba twasinkana just bino bya agent banking tulya naye nagamba wala nakizudde abasiraamu muli batuufu abasiraamu mwagamba era nze kati sisobola kubeera namuwala omu balina kubeerawo ngaabo saagala kunnumya mutwe bw'okola ki oli bwagira nga nkola ki nga nfuna omulala kati akulaga alina abawala abo naye tekuli mukazi weno bonna bonna abakozesa bukozesa kati olaba abakyala babekakkanyiza nnyo nolwekyo embeera gye tuwangaliramu yeeyo abakyala beddeko beewa ekitiibwa bajja kufumbirwa naye bomala bejajamya we batyo teri agenda babawasa kubanga byonna bebaagala babifuna ku bwereere kati lwaki yeetika omugugu It's a very huge problem. Era there is a lady doing a PhD. She was interviewing me the other day. Nga tulaba ku kintu kya cohabitation. Nakyo kikyamu. Ne mugamba nze my solution. Seka kyoyogeddeko. Why do ladies go to men's homes nga tebabawasiza? You stay there 1 year, 2 years, 3. Kati obuzibu obubujja nti tulina abaana legally you are not known. Kati baagala kuleeta etteeka Honorable Sarah Opendi mwamuwulira nti kasita mubeera wamu emyezi 6 you become automatically married. Why do you go there? Kati abawala beddeko really. Tova wakanga tebakuwasiza full stop. Tovaawo. Wallahi tujja kubawasa. Zero cohabitation ensi ejja kutereera. Badde ekyo babagamba kituufu. Kati mmwe temukitegeera tubeetaaga. Temukitegeera tubeetaaga nga bwe twetaaga okulya. Kati wamamaze okutegeera tubeetaaga nga tujja kubanoonya ku lwaki temumanya nti bano bwe tudda wano bajja kunnoonya. I'm telling you the truth as a parent.